Yes, that will see the next people who are supposed to vote. Because you're just here alone, you will now go over home. Simon, you're going to prison under the people voter, why she's not able to vote. So, this is a public document. We have to get access to it. You cannot hide the register because the people who are in the register are the people who are supposed to vote, who have come here. I'm getting it. So, we have to get access. They should show us the register. And we should not be aware. Ono kavuka mu kisemu kuno kubaddemu emivuyo mingi nga gino givudde ku bavubuka abamu obutabeera ku nkalala z'abalonzi ate nga bagamba baagera ne beewandiisa ne bakola n'enkalala ezo wala zigenza okukomawo ng'abamu ku bo tebakyali ku nkalala zino nga kyo kitabudde abavubuka bangi. Sirimu yino werindaga muntu yino giraba naye wayiyo gisomeko nawe wenyine osobola okwekona nze nzuulo ze simanyi nze nabikuba bino ate balabyagenda kamyaka 3 mugumba mukulu jiro kyenda mwesa jiro emyaka 3 nze nabaga omusajja akankana nga nalonda simbawo wala imyaka nino bagenda n'asatu ng'ebyo okwegatta babikkiriza ku 18 nze nayo nze babuziga basimanyi manya gaga nenda bamu bakyala ate abakyala wano tebaliyo paka ku myaka emeka nze ne obujulizi ndaga mu yange yino nga baliwo batini nzumala kunzula siba wano nange wamatwala. Era bino byolaba bibimu ebadde mu kibuga ky'e Mukono ddala mu industrial area esangwa wakati mu kibuga ky'e Mukono nga wano abavubuka bakalambire ne bagamba tebamanyi waaki tebali ku nkalala zino era bano baso ne balemesa okulondwa okugenda mu maaso.
ekisinza okubatabula kwe kulaba mu kifo ky'okugonjoola ebizibu batotolodde ekitongole ky'ebyokulonda wabula ate bakanyama ba NRM ne bayingirawo nga bambadde obujozi bwabwe nga bakutte ne waya za solido wabula kino avuka kye kibatanudde kudduka kuva ku polling station eno esangwa mu Ndaso area nabo baladdeko ennyimba eziwaana Kyagulanyi ne bagamba keetonye kagwake tebagenda kukkiriza kulonda kuno ogenda mu maaso nga twamaze okugonjoola bo bagamba ebitagenda bulungi mu nkalala zino ez'abalonzi. Wano abakulira ebyokulonda nabo bazze mu kitundu kino okulaba nga bagonjoola enjawukala ezibaddewo mu kulonda kuno era nga no bafubye nnyo okumatiza abavubuka bano okulaba nga bakkiriza okunda kugende mu maaso era bye bino ebigambo ebimu babagambye nabo abavubuka nga babaddamu n'ebigambo ebisongovu nga bw'obibuulira mu kaseera kano. Tugenda kulonda era tugenda kulonda naye tugenda kulonda nga tugoberera procedures ojajiza mu Luganda tugoberera emitendera tugenda okugoberera abasinga tubasaba mukakane tugoberere emitendera egyo nga girambikibwa oli mutegerekese ekisooka okulonda kuno kwa bavubuka kusubira nti buli ali wano muki muvubuka yasinga omulala muzeeyi mulimu abazeeyi tebajja kulonda omuvubuka yali wakati w'emyaka 18 n'abiri mu mwezi Minister oba osuse emyaka 29 togenda kola ki toli muvubuka londa mwali register tugenda omuntu omu agenda kuyingira tumuverify nti ali mu otubala okuverify abantu abo kakati badde mbasaba mukkirize okuverifyinga abalonzi mulimu ligasta oligino nediri oligino ne feke batulina oligino nalabye ko ligasta esoose mulimu abalonzi ba nupu aba batano abasinga omungi tebaliimu yamulimu abalonzi ba nupu abasinga omungi eyayinasoebyamulenda kulonda Hey!
Oluvannyuma lw'okubamatiza ennyo abavubuka bakkiriza basome erinnya limu ku limu balabe nga batandika okulonda wabula bodde amannya ge basoma agasinga obulungi nga abali mu nkalazo tebaliiwo. Bano abavubuka ne bagezaako okubiwakanya wabula bamaze ne bakakkana okulonda ne kugenda mu maaso. Owa NRM afunye obululu 9 bwokka wabula owa Nuupu n'asobola okuwangula ekifo kino era ng'afunye obululu obuweze ddala 35 kwabo ku bavubuka basobodde okujja okwetaba mu kulonda kuno. Hey!